njagala otubulire koko ku nnono z'obwa za kooki zo zitambula zitya ennono zempisa zaki mwalabako Kamuswaga bwe bamuwalula ennaku ezo abasirikale ba vice president wa Uganda bamuwalula mu koolaasi awo kati mu nnono zaffe ffe tetuvuma kyali kyakuvuula batuvuula naye tetwavuma tetwakola twajja wano awo awali emikolo awo bwe twatuula ne tukungubaga ne tusaba ne tubeera ne ba reverandi bafaaza ne baki ennono zaffe empisa zaffe ng'ekooki obuwangwa kyova olaba nti abantu bagamba nti abakooki babisi lwaki anti omuntu alina empisa mu Uganda ya leero abawa wansi ebyo Kamuswaga waffe tebamulaba okubanga ye abeera mu bantu abeera awo atambula abuuza ku bwana okiraba zinnono ye kyalaba kyetulina okukola nze nyina amaanyi wano mugondi mu bwa Kamuswaga naye kabintuuka mu bantu naddala abaana abato nga nzikakkano kuba talina bwakiwulira nti Stanley yasoozezza omwana buwangwa nono empisa actually ennono muleme biwanvu ennono z'empisa ate ekigambo nnono si kya Luganda kati okugema kya Luganda njagala okumanya ku bika enkola y'ebika kumbuuza amasiga tujja njagala kumanya ku bika bitambula bitya mu bukulembeze ababiito be basinga kyekika ekikulu era nga bwola kati nze ndawula Stanley naye nga mutuufu w'ebigambo erinnya lyange ettuufu lyalibadde Ndahura yegwe ndawula Ndahura nalibadde mpitibwa Ndahura naye wano ngire bwolaba Bungereza bwe yawamba Uganda twogera Lungereza naye kakati yekoleka nawe atamanyi Lungereza abanga omusinga nga nawe okumanya otulimba Abangereza bangenda dda emyaka mingi nnyo lwaki tokyusanga linnya lyo noddayo ne bakuyita Ndahura lwaki bakuyita Ndahura kati gulakuba oli Sadaati naye mbuuliza ba Timothy lwaki tebakyusanga amannya gajja Bungereza bwe nnaabasanga nawo nja babuuze notaaniyo naye nga kyetwagala kati we are writing our story tuddamu okuwandiika story yaffe entuufu kubanga njagala okutegeeza nyoka ajja kuzaala awalala akugaba awalala naye kwoli kimanya nti mu butuufu bw'ebigambo nali sizaalibwa eyo ojja kuddayo onoonye baki ojja kusanga omusajja bamita kyaligonza nga gyewandawula ngagamba omanyi nze maama yali afumba mu walagi mu kitundu naye kirabika yawabirako eno ntegerekeka so kati kyetuddemu kati we are writing our stories tuddamu okuwandiika story yaffe entuufu kubanga mwe mwafuuka abawanguzi ne muwandiika story history belongs to the winners kati now yes kati naffe tugamba no njagala ngenda okudda wano eno nga yegwe Ndahura kisobokera ddala nsobola okuddayo nenfuuka Ndahura mukama waffe ye Sansa naye nga ekyamazima ye Ishansha kitegedde mukyalina omulimu munene bagiwandiikanga Koki kati nga mmwe Abaganda nga mwali pronounce nze Koki naye ffe nga tugamba olw'okuba mulimu okwekoolobya mu lunyolo Koki kakati singo Koki naye mwe ne mugifuula yammwe netuwangaaza nemuwangaaza Koki tujja bazza kakati mukadde wange bwe tugenda e Buganda boogera Luganda bwe tugenda e Busoga balina Olusoga bwe tugenda e Bunyolo balina olulimi lwe boogera eno mukozesa lulimi ki Lukooki Luganda Lukiga Lunankole Kooki mulimu abantu era nga boolaba boogende Kampala nogera buli omu ayogere mu lulimi lwayagala ojja kutegeera genda e Masaka buli omu ayogere genda e Jinja mubagambe buli omu ayogere olulimi lwe ojja kulaba eyiganga erira nali erira nga njogera Luganda nensaba emirimu ate gwe ojja kulya waliwo wali empombo naye nga baana abandagirira beeyo naye nga boogera luki boogera Luganda so
okutuusa lwe mulifuula Oluganda oba Oluswayiri olw'e Tanzania ne mufuula olulimi lw'ensi yammwe nsi yaffe kuba nayo mwoli ensi yaffe ne tujjamu Olungereza nti lwe lulimi lwa gavumenti entongole naffe tujja kukola ki naye ng'ekyamazima Obwakamuswaga bulina emyaka 10 egy'obukulu. ffe tugamba wasuze otya wasiibye otya bwakede mu Lukooki tugamba wasiiba ota si Lunyankole osiiba ota wasiiba ota muriire gye olulukooki kakati wali omusoga omugundi ajja murayire gye muriire gye kati webyawukanira muriire amulala ajaga murayire oba okiraba okulaala kwekwebaka namwe abakooki mukuyita kulaala kati no kankubuulire ngambye okugema si kigambo kya Luganda kigambo kya Lunyolo ebigambo mwagenda nga mubifuula naye olwokuba nti mwali you were the first civilized group in the entire Uganda mukimanyi mwayitibwanga muwawa okitegeera kakati okutuuka ne mufuna Obuganda ne mubugatta tufuna Buganda kati kooki teri kamu kooba Obuganda ko kasigala bali babuuze sina bengenda buuza mbuuza ggwe njala buuza ggwe genda nemmye obabuuze kakati mwe kooki yafuuka ddi Akaganda kambuuze mu lwaki mwasalawo bagamba eyawukana ku mugendo efuuka ki omugendo gwe guliwa bwewe Obuganda bwe nkugamba kati mwe mwayawukana ku mugendo ne musigala eno bali abalala bavaawo okubeera nga beefuula Obuganda bano babeere eno mumubeereyo bandi ffe abalowooza ebintu bwe bityo kakati nkoze naawe endagaano okubeera mutabani we kitegeera wera n'omwana gwe wazaala nga gwe kennyini nga ava mu ntumbwe zo ntegeerekeka kati abo abantu banjawulo yes nkoze endagaano okubeera mutabani we oli abedde ki tugeze nti endagaano yaliwo ntegeerekeka kakati oli bwajja n'agamba nti asitanule yeewaggudde kubanga akuze afunye omukazi ng'ogamba gwe ssebo nze nyina abaana besizaala naye nga baana bange ne bazzukulu ne baana baabwe era mubuligambo ne ku mbaga zaabwe mbeerako nga kitaabwe abaana abo baagala nnyo naye bwetukebera DNSM Obwakamuswaga bukyali bupya ddala si bupya kuba endagaano gye boogerako bagamba mbu yakolebwa emyaka 19 nkugambye sigiraba yakolebwa emyaka 19 egiyise katuyinza kugamba nti Obwakamuswaga bupya naye okubuzaawo kwabo nga jjo bwe bagajjaguzizza emyaka 23 nga kabaka wa Buganda ali ku Namulondo kakati naffe wano twakajaguza emyaka 12 nga omukulu kwali alamula nejjukira ebyaffe baali babisuulasuula dda ng'era ebyamwe baali babisuula naffe bwe babireeta buuza abakulu abo lwaki bwe bagenda 93 lwaki bwe bagenda mu museum okugjayo ebyawambibwa Obote lwaki ebyakooki babirekayo ffe twabijjayo mu 24 mwajjayo ki ngoma amayange butentwe mbatwaleyo ayushua kati Obwakamuswaga waddewo ebbanga ddene naye nga bukyali bugoole okubeera nga buzzibwawo bintu ki bye mulaba nti bikyabulayo okubeera nga bubeera butebenkera bingi ate nyinza okugamba nti tebiriiwo olw'ensonga abantu abadde boogerera Obwakamuswaga bangi niba boogera basinziira mu kingdoms endala bayiza tetulina na kingdoms mu bukulembeze obw'ennono obw'enjawulo lwaki abakooki muli abantu tekiriiyo
ekiriyo kubanga ekisooka ekigambo cannibalism si kya Lukooki kya Luzungu kitegeeza kulya abantu kulya kuba abantu kwerya kati gwe bw'ogenda mu dictionary n'otunulira ekigambo cannibalism bakugamba nti lize word gotten from Kooki cannibalism kya Luzungu naye kakati kitegeeza abantu abali abaki balowooza nti Bakooki anti bagamba wawuli omuka bwe tugamba nti no tulina Olukooki lwaffe mu Uganda ate namwe temulwogera namwe temubanyinira Abakooki temulwogera tulwogera waliyo abantu abamanyi olulimi twakajidde wano wakangamba ebigambo byeka by'Olukooki ate nkutawaanyiza ekinga toli Mukooki ebigambo bisatu byoyinza okugamba Abakooki ne Bannayuganda bonna okutwaliza Bannayuganda njagala bategeeza ekintu eki mufe ku bibakwatako ng'abantu va ku Museveni va ku Kabaka va ku Kamuswaga va ku kikwatako ngomuki buli kaseera Munnayuganda sooka otunuulya efamire yo bw'okwata 2,000 okuziteeka ku kameeza weebuuze tewali ataddewo emitwalo 2 mu lokalite mwoli gwe lwaki otaddewo 2 tweyanza nnyo nyini ddala olw'ebigambo ebyo birungi era we bali kwogerera wa Kamuswaga Bakooki n'oboogera ebigambo ebirungi gwe ali ku Mukedde TV kugamba nti bwetyo butambudde olw'obufunda bw'obudde June Sadat Gemanya wadde okusako programu eno ebikwatagana ku Kooki byonna obitegedde